Tukulikireyo nnyo ddala mulamuko kati show yaffe eba etandise mu butongole. Kakati olunaku olwali lubeera Lwakubiri and we all know nti every Tuesday mbeera wano eno ne Muzeeyi Siraji Rwama, he's a veteran journalist, era nga tubeera naye nga tuanalyzingira oba tukubira tooki mu ebyo ebigenda mu maaso na kiki ebitegeeza eri eggwanga Uganda, nga tuwaako history waabyo gwe tuba tetumanyi, abasinga tuba tubimanyi mu present. So ensonga lwaki tumuleeta wano atuleetere bitandika bitya era bijja bitya, kiki ekyasparking ekyo kyonna, tusobole okulaba nti events zino tuzigoberera nga tutandikira ddala ku cause oba wa we byava n'okutuuka we biri saawe. Naye eno y'ensonga lwaki we twogera ku musango gwa Dr. Kizza Besigye bwe mbeera naye asooka n'aguzzaayo ddala paka mu 2022 ate ono gwe baleetanga Witness Orlando we yasooka okujja mu Uganda naani gwe yasooka okwatagana naye ate paka watuuka okukwatagana ne Dr. Kizza Besigye. Ndowooza ensonga mugitegedde lwaki mbeera naye ntusobole okulaba ensonga zino ziva ku ki, root cause gye twagala okumanya, awo nno ensonga tusobole okulaba nga ate tuzitegeera differently okusinga bwe tuba tuziraba nga bwe ziba zitutuusibwako. Nsuubira nti mwasuze bulungi era okubategeeza nti we are live ku Facebook ne ku YouTube. Ogenda kubanga okozesa comment section, teekamu ekibuuzo kyo oba endowooza yo, tujja kubanga tubiyitamu ku nsonga ze tugenda okubanga twogerako. Mbasaba nnyo okulaba nti ate bwe tuba tukomentinga tubeera very respectful, kubanga ate wano tuba tetuvoola yadde okuyisaamu omuntu w'amaaso. Show zaffe zirabibwa generations zonna, abaana abato n'abakulu, olw'ensonga nti tezivoola ate teziwemula. So naffe abatulaba tubeere very respectful nga tuwa opinions zaffe oba nga tubuuza ebibuuzo byaffe. So nno mwebale nnyo, ngenda kubanga nnyaniriza Muzeeyi Siraji atulamuseeko atubuulire ne wiiki ye nga bwe yamutambulidde. Muzeeyi, nsanyusa okulaba olunaku lwawe. Ansubire nti wasuze bulungi. Nasuze bulungi. Weewaawo. Abatulaba byonna gye muli mbalamusizaako. Abafuniddemu mwongere okwebaza Katonda. Amiina. Mubafuniddemu akasolya ka His Excellency President Museveni kafunyeemu bingi. Otandikiddeeyo kale? Tandikiddeeyo. Kuba nkawa ekitiibwa. Okay. Omuzzukulu yagraduatinze. Omuzzukulu n'ayingira UPDF. UPDF si yamusponsoring okugenda eyo ku Sandhurst? Yayita nagiyingira. Yayita nagiyingira. Kati ekigambo ekiva ewa taata kye tutwala. Muhoozi we yali ajja tugamba nti si mujaasi wa LDU. Ne tujja najja ne tukati tulaba si wa LDU. All of a sudden onazze cadet officer na aze ne rank emu second lieutenant. Mutunuulire space. Training nebaza enkulisa first lady okuva mu bulwadde bwabaddemu emyezi 5. Yalabiseeko? Yalabiseeko. Tonnamulabako gwe? Yalabiseeko ng'ali ne bawala be patients n'agenda okubeera bishop. Omutikiro wa bishop n'alabikako ng'ali n'omuzzukulu amukulisa yamukuba akaama n'alabikako ng'ali ne dadi ng'ali ne. So atannamulaba talina mukisa naye. Mwabamu mwamulabye. First Vice President yatugamba lumu nga baga nti ebidiba biwasima tebirabikako, naga atalina amaaso yekka. Yatabiraba naye gyebiri. Agono mawulire malungi okulaba nti yawonye obulwadde bwabaddemu ebbanga eryo lyonna. Bannayuganda babawadde essuubi nti very soon tugenda kufuna capital city endala. Nakasongola. Naye mu mawulire ge tufunye ate amabi geega mukwano gwaffe entertainer waffe Alex Mukulu. Katonda yamututte ku Lwomukaaga n'amujjulula era okuziika kulabika kwa Lwakuna. Afiiriddwa bangi. Alex Mukulu ye muntu abadde tayogera kintu ng'akirumamu. Nga teyeetiiririra. Yasembayo bamubuuza nti owaayi tulagawa? Eyambuuza yali Pastor Kayanja. Amugamba nti waliwo gwe batumye okutunona naye driver tamanyi gye tugenda. Tutambula butambuzi bwetu. Gye tunaakoma.
ebintu bye okujjako ng'osomye between the lines kizibu okumanya abadde nga tayogera direct aba tayogera direct. Musajja gwenabidde emyaka mu kuwandiika mu kukola ki naye abadde wa njawulo nnyo. Y'omu ku baatandikawo nga presenter naye ng'ate muwi w'amagezi ku Radio Simba. Ng'era baali bagireese nga ya first class n'aga feedback gye nfunayo abantu ba bulijjo tugisseeko. So tejja kukolera eri gye mwagala ogiwanika. So abadde bw'atyo tumufiiriddwa nnyo, Katonda amuwe amuwumuze mulembe. Ne wiiki eno era we tusinze okulaba ekibonerezo ky'oyinza okulaba nti si kikambwe naye nga kikambwe ekyokusiba omwami abadde owa bodaboda abadde atuga abantu gwe bayita Aloysius Tamale nga bamunyinga yanga muto singisiddwa emisango 2 ng'ogumu bamusiba emyaka 7 mulala 8 kyekikumi mwaka simanyi bwe baanaawangaala emeka ku gyalina naye omulamuzi yakiwadde. Wiiki y'emu ne tufuna abagenze ku kalabba 2. Ono eyatta omukulu w'ekika ky'endiga yakkiriza nti namutta ne munne abalala nasigala nga bagenda kuwoza yataddeyo litigation ng'asaba kooti mbeeri ya kisa naye tiyabadde n'akamu nemuwa ekibonerezo ekisembayo namulabye ng'akulukusa amaziga ne yeegatta ku 2 aba Susan Magala ne babeera banna ne yeegatta ku Okero Christophe yeeta abaana eggaba ne babeera 5. Kati omuwendo gw'abali kalabba nga tebannattibwa balinga 13 nga bali eyo bo bamanyi ssaawa yonna bafa naye pulezidenti abadde wakisa emyaka mingi abadde talagira muntu kuttibwa. Yakoma ku balala gwe yaliko omukambwe yali Ssebirumbi ne banne n'addako awo n'alekera awo. Yatera okusayininga kwe kusonyiwa aze asonyiwa balwa akasiisi n'agamba nti bajje ku kalabba ng'akolera ku prerogative of Maseya board emugaa nti bano n'abata kati tulindiridde ekinaddako ku bano. Lwaki okusalira abantu akalabba ate kweyongedde nnyo mu biseera bino? Tubadde nga tuludde okuwulira omuntu gwe bagamba nti bamusalidde gwa kufa ng'era abamu bakigamba nti okusalirwa okwo oba eyo judgment yaggyibwa nawo mu mateeka lya Uganda nga bagamba nti yali nkambwe nnyo. Akalabba tukyakalina, tulina ensi nnyingi ezakajjawo. Wano yasinga okukalwanyisa baamuyitanga Father Agoston yawandiika n'akatabo ke bayita Should the State Kill? Wakatugamba last Tuesday. Era n'akazannya movie nakivubo yakasponsoringa ba Katolo Bwama ne Asaf Semogeye ne bakazannya ne wajjawo mada eya mukyala wa Kiyingi. Pastor oyo era n'ahayaringa investigator n'anoonyereza ng'alaga nti kutta okwo Kiyingi teyakuliimu wabula ng'alaga possible killers 3. Lwaki ate state yesiba nnyo ku Kiyingi? Anti obuzibu bwali bumu nti wagenda okufa waliwo circumstantial evidence ezireeta Kiyingi obutategeeragana na mukazi. Baalina divorce cases 2 mu kooti e Uganda ne mu Australia. Kati ng'omukyala ayagala bawoleze mu Australia kuba etteeka limuwa okutwala ebyobugagga ng'omwami ayagala bawoleze wano e Uganda. Kati ng'ebyo tebinnaggwawo jjukira omwami yali yagenda dda ebweru naye nga bo basula buziga ng'ajja once in a while. Kati olumu bwe yajja muwala w'omu ayagala afumbirwe okusinziira ku investigation z'oyo Sebuufu bahayalinga yawandiika akatabo ka Should the State Kill? Agenda okujja akyale mu bazadde taata n'asiima omuko naye omuko yali yakayingira amagye ng'ali kuranka ng'eya muzzukulu namugamba nti oba asoma lona amagye gavuye ngenda kukolera kyembazi ki. Kati maama abuuza nti ova mu family ki nti nze wano ndi ne mukwano gwa mukozi ndi mwannyina wa mukozi omu ku bawala abakolera mu Days International. Tiyani nti yegundi nga
waliwo pasita eyagamba omukyala oyo nti Kiyingi bw'ajjamu nayagala omuwala oyo. Ono n'agamba nti sijja kusayininga, balina okusayininga kyeke babiri. N'agamba sijja kusayininga, tojja na kuwasa muwala wange. Kati eddiru ya pasita oyo siniya pasita neetoola kuba yali yeewoze ku mukyala Kiyingi ssente ezaddeho ezi nga Kiyingi tamanyi. Kati n'atayagala kusasula n'atandika okubitray okumalisinga omukyala. Era n'awandiika omukyala alina omuwala omuto nga yakava Australia yagala ayiga Oluganda. Onaamuwa junior pastor amuyigiriza Oluganda nga gy'oluusi n'abeerawo awaka n'addayo ekiro. Kati olumu enkuba n'emuzingiza n'atafuluma naye nga Kiyingi yayingidde enju unnoticed. Kati omukazi n'ajjayo night dress ya bbaawe n'agiwa pastor agenda asulemu n'amuwa n'ekisenge. Kiyingi ne pastor basinkana ku dining table kumakya nga caayi. Olutalo ne lutabuka. Kiyingi bwaddayo n'afuna omuntu amuteeramu kamera mu nnyumba naye nga amuteeramu unnoticed, yamuwa ebisumuluzo biteekemu. Lw'amaliriza obiteekamu Kiyingi, mukyala Kiyingi lwe bamutta. Mukyala Kiyingi yali looya ng'alina ne investigation z'akolako ku bantu ab'enjawulo era nga bamuwoninga obutafulumya ripoota eyo. Nga n'awaka alinawo obuzibu bwa marriage. Kati omukyala oyo bw'afa owa kamera n'afubutuka n'afuluma ekikomera. Abadduukirize ne bamukwata. Kati nga bakyamulina Kiyingi n'amukubira essimu baamaze okuteekayo kamera. Kyekireetera okugamba nti yali amukubidde kulaba aba amaliriza nti omulimu ogumaze. Bano bainterpretinga mulimu gwakutta mukazi. Nagamba ngumaze naye bankutte. Kiyingi akomawo okuziika mukazi ne bamukwata. N'oyo omwami yafiira mu kkomera. Ono yali agenza oteekayo kamera? Yes, teyawona. Era oyo Ssebufu waawandiika akatabo ako n'akawa Masduxman Kabega akateekeyo kamuyambeko ku defense ku investigation ze nti Kiyingi si mubbi. Omwami wa kamera yayingira ewaka ng'omukyala tamanyi. Kaakati abalamuzi nga balaba possible death 3 naye nga manya emu ey'oyo omusajja kuba naye nga ng'ono agamba either pastor yali abanjibwa, investigator yagula abasi. Yagula abasi okutta omukyala. Oba omujaasi gwe bamma omuwala. Ekyo nakyo nga weekiri. It is a possibility. Kubanga oyo omukyala Kiyingi lumu bwadda awaka n'amugamba tobeera ngaawo ne weebowa mukazi wa kubowa ate kati tolinawo weebowa. Kankuwa omuntu mugende mwebonizi mulabe ku muzannyi biki w'oli omuwala naye ng'amumuteze. Ekiro amuvuga amuzzaayo ebugolo bimu flats zino ez'Abayisirayiri. Ono atandika okwesabira love. Ng'agisaba omusajja. Omusajja ng'agamba nti nze ekyobufumbo kyali tekikyaliwo. Sikola n'omukazi mukyala gwe nkozesa. Era n'amusuula ne mu kkubo teyamutuusa gye yali ateekwa kumutuusa. Ne babeera awo. Kati ye omukyala yasigala amanyi nti ono ayagala ono. Kiyingi ng'amanyi nti ono ayagala pastor. Sinza ku information kuba yabateganga n'ebifaananyi n'abakuba bombi nga bali bonna naye ng'ono agenze kusomesa. Kusomesa oli mwana Luganda. Ono gwe baamuteganga naye yamugaana tasobola kwagala mukozi we. Kaakati lawyer Masduxman Ssebufu bw'ateekayo akatabo ako ka manuscript ke yawandiika. Ono n'akawakanya nga tamanyi biri kalimu n'agamba no tetwagala outside evidence. Tulina information emala. Omusajja teyakomaawo pastor Father Agostoni n'agula Ashraf Ssemwogerere n'agenda akazannyamu omuzannyo mu National Theatre ng'alaga investigation z'abano. Part 2 yamaliriza abuuza nti ngenda kulaba who pulled the trigger. Abantu gye baali beesunga ennyo ng'amaze okulaga waliwo kino waliwo possibility eno tebamukkiriza kugizannya. Baani? Aba security ku National Theatre we yavaawo ne twabuka tulina kudda next Sunday ne bamukidnapping. Taddanga mukulage. Yalabika after 5 days.
bamusanga unconscious ku railway train ekireka nga bamutadde ku train kweyitaawo mu masaŋŋanzira ng'ekinnawattaka ne bamutwala unconsciously mu ddwaliro era bw'awona teyaddamu kuzannya paati ttu. Teyagamba na nsonga lwaki. Kakati g'obadde obuuza lwaki kati okuttako awo busigadde kulaba nga waliwo kizibu abalina incriminating evidence ezitwala abantu ku kalabba misango egy'amadde egimu. Kyova olaba abasingisibwa abamu babeera kooti eraba nga bateekwa kufuna linear sentence ng'eyatta Kazini. Kazini yali agenda South Sudan akomyewo ebuziga omukazi n'amuyita oyo muganzi we n'addayo ne bamutira mu nju ye. Naye nga bw'obeera mu amagezi baatulaga omutayimba ogwamukuba nga guli mita nga 3.5 naye nga siiringi ne bw'oyimirira okukutamako bw'oti toyinza guwuuba ne gutakuba siiringi naye gwakuba omusajja omuwanvu nga teyeerwanye nako. Oba yagukwata mu makati. Tewali kamera mu nju. Naye kusinziira ku history gw'otuwa muze lwaki okuttibwa kw'abasajja ab'amaanyi kuli connected nnyo n'abakazi? Abakazi ye mandiso gye batega omuntu asobole okukola ki okubeera convinced. Kati bw'obeera mulaavu bino ebyokufa biraba luvannyuma. Weerabira nti kyobola bakugamba abawandiika hisitole wa Ssaabasajja Kabaka baga nti eri mu London baamutegayo naye omukazi. So omukazi no wano weebiri. Omukazi kikemo. Ebikemo biri bisatu kikemo mukazi ssente n'abaana. Ebyo tosobola bibuuka. So toyinza kuwona kikemo kya mukazi. So abantu ab'obuyinza noza mutegedde ebikemo ebyokwewala. Mbadde njagala tutandike n'ensonga eya maama otutegeezezza nti maama yakomyewo. Twalabyeko abana NRM ekyambogo nga bali mu kusabira maama era ffe abaalabye essaala oba pureya eyo mwabaddemu bannamadiini ab'enjawulo twali tumanyi nti maama tannadda. Ate lwaki baavuddeyo olunaku lw'eggulu okumusabira ebbanga lino lyonna lyabaddewo nga mulwadde? Abakulembeze abasinga tebatera kwogera bulwadde bwabwe, baliwawo okubuteeka mu public. Era abakulembeze abasinga kyattabbu okumugamba nti mulwadde. Abakulembeze bafaana okubika ne bakutwalira ebbanga nga bamala kwetegeka balabe ki ekiddako. Kati okulwala kw'omuntu mu first family si mu Uganda mukka. Tebamala gakuteeka mu public. Even okwa president. Tomala gavaayo n'oyogera mbu president mulwadde. President yamalako ebbanga ng'ayambala engatto za open. Abantu ne bakyogera nnyo naye n'avaayo n'agamba nti ekigere kyange kyafunamu obuzibu. Kati atunuulira omukono guno ogumu tegwenkana na gunnaago. Teri ajja kubuulira nti yafuna ekizibu bwekiti. Sense zo ze zikugamba oba mulamu oba kiki naye at least agezaako okulaga feasibility. Olaba ne ba president abamu gwasitula obusituzi emyaka babbiya naye tebasobola kati ate mulwadde nnyo. So amawulire ag'okulwala oba okufa kw'abafa gabeera sensitive eri first family mu nsi yonna. Ojja kusanga nti okulwala kwa maama wano all of a sudden nga tuvudde mu kulonda mu Gwokutaano baga nti yalwadde naye nga teri akola ki akirinako nnyo obukakafu. Teri akirinako obukakafu. Yali General Narweyiso yasobola tuga nti maama mugonvu nno mulwadde naye okusinziira ku president enda ajja kufuna Kenya twongere mumusabira. That was a blanket statement. President once naye n'akyogerako agamba maama mulwadde naye agenda atereera. Kati gwe okyogerako nga third party ofuna obuzibu bunene. Bakubuuza information wagijeewa. Tulina ne munnaffe Arnold yasibwa nga talina kyayogedde nini nti wabadde ogamba nti keesi nakati tetambulanga naye good enough
abantu bonna babadde ba mikwano gya maama n'ebigambo bibadde bibaddewo gyali taliyo baadde balina obijjawo na ssaala finally maama awonye first family yasoose nakati n'omuzzukulu we yagidde kati sanyu jereere nakusaba nakutendereza Katonda ndowooza ne mu Osborne kazi ono bagenda ku gundi kukutikira kwa first lady agenda kubaayo. So family ya president abawala tebalasanze nnyo mu politics. Either bali mu business oba bali mu makyaki. Ne maama yennyini pastor tanafuntulaga kyaki naye muli oyo wa mwoyo. Abalimu yekka nga tamanyi waagwa president. Mu Protestant mu kubatizibwa kuba kale bagijjayo awo nga waliwo controversy y'obuzaale bwe nga tulaga nti mu Protestant yabatizibwa bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Kati ebyo bitusobola okumala batuwadde tubitwala tagala nnyo okukkiriza mu nzikiza z'abazungu. N'emyaka nasoma obutabo bwa president nga buli katabo awandiikamu emyaka gyanjawulo egije buli katabo up to mustard seeds naye finally n'asibiraku awo mu 47 awo mu 7 bajjira awo ne munaddiini wajjira kati abaakula naye bakubuulira emyaka gyanjawulo. Omuzeeyi Winning atubuulira birala. Ono omuzeeyi waffe yali chief Supreme Court judge yaŋŋamba physically nkyakirina ne ku record ku ddoboozi lye tyoyo musingako emyaka ebiri kati yali abagamba bwegiti. That is not issue kati mu Uganda. Tekikyali kubanga ssemateeka yajjawo emyaka kasita oweze 18 osobola n'okufuga ne 13 kasita nga oli able okuweereza. Tubadde wano ne example ennungi eya Moses ali bamulonda nga tasobola na kuyimirira genda kugati mu mpaka nene bamulonda. So bw'obeera nga abantu obakoledde baba bajja kwagala. Kakati njagala nga tetunnagenda ku nsonga ya Temangala eno kubanga abantu bagirinamu interest. Tusooke tutunuulire ensonga y'okushifutinga ekibuga okukiggya wano we tubadde tukimanyidde e Kampala okukizza e Nakasongola. Olowooza waliyo emabega abakikumyemu omuliro abaagala okifunamu ennyo oba it is bulungi eri eggwanga Uganda? Ku byombi kituufu mulimu abakumyemu omuliro nga kiba benefit nga bakifunamu. Mulimu abaguzeeyo ettaka lingi ate nga tebaliguze mu butuufu. Mu research zange nsanze complaints nyingi. Omuntu ettaka lye balimuggyako ne bagamba president n'agamba mulimuwe ne bakukuta bamuggyeko enjawulo ate basigaze ettaka eryo. Naye olwo ebibuga byonna bwe bikula babikyusa bishiftinga. Tanzania yakikola, America yakikola, yalina Washington DC negenda mu New York awagazi. Cairo yakikola. Kati wano si kipya nti tusobola kukiwuka. Twalwawo nadda kuba kizimbe twakiteeka mu ntobazi naye masimanyi lwaki teyatugobaawo ddamu wano mu Kampala. Bad enough nti ba investors abataddemu ebizimbe byolabamu abagagga bayita abagagga ba Drake ate bebajja okufiirwa muri location. Kubanga waba tewakyali nnyo ebintu byonna bidde eri. Kakati Nakasongola bw'ogitunuulira bw'oti kigazi ddala. Bw'oba okipulaaninze n'abalimu ng'obasasudde ekibuga ekyo kikola bulungi nnyo nnyo. Tekiri mu lutobazi kiri mu lwererezi. Ennyanja eriko bbali eri walako ate ne view y'ennyanja ejja kwongera okusikiriza. Senga Kampala tetwali mu lutobazi tulina view y'ennyanja tuleke Victoria. Naye tuli mu lutobazi n'emyalo egyo gy'olaba amazzi gakulukuta tetulina ba planners. Naye lwaki balonze Nakasongola in particular? Okuva edda yali proposal y'abakulembeze abaasooka. Okuva kwa Amini okuva ku Obote. Era Amini ogenda okukkiriza Abayisirayiri bateekeyo
satellite ez'amaanyi yali naye akyagala ng'ayina idea eyo ey'okukyusa ekibuga. Kati Nakasongola kiringa bw'otunuulira ebintu ebivagini. Senga twalina gavumenti nga Cairo. Cairo balina ensi etalina mazzi. Amazzi bagajja Jjinja. Balina ensi ey'omusenyu ddungu. Ennyanja gye balinamu byennyanja byokka. Spices zisinga n'ekikumi. Wano tulina ndowooza 5 tosobola zisika nkejje mukene puuta. Ennyanja balina tosobola ginywamu mazzi. Ate tebasobola gakozesa kusimba kintu. Bw'ogayiwa wano ku ttaka tewali kintu kiddawo wakala bukazi. Kati amazzi gano bwe bulamu ewaabwe. Kyova olaba tebakkiriza kuseseetukako yadde inchi emu evaako nti ne headquarters baziteeka wali ku source of the Nile. Balabe bwe gakola ki? Bwe gatambula okutuuka. Bw'oba baagalako olutalo gasibe bajja kukuba paka Nakasongola. Ate bali badde batweyisizaako bulungi mbadde. Yes, naye tulina endagaano gye twakola eyagala kubeera revised. Nti tufunamu kitono mu maziga, batufunamu kinene. Mbadde ngenda gamba nti ye tugabaguza tukifunamu tutya? Bo bagatwala balina bye batuwa naye nga tebyenkanankana. Tuli mu butter trade. Yes, tebyenkanankana naye batufunamu. Yensonga lwaki wajjawo ekizibu kyonna we twafunira ekiddo kino. Nga tukibajjeko tubayambire bwere ekiddo tukisene naye nga baagala amazzi gaabwe galeme kutaataaganyizibwa. Kati bo tekinologi gwe balina bafuula oddungu black. Ne bateekamu maniwa, ne bateekamu green. Olaba green zaali eri ng'asinga n'ali wano ffe bannannyini mazzi. Ne baddira omwala kati nga gwolaba oguva ewa Makerere ne giguyitibwa Kisekka paka Luzira. Ogattamu emirundi 5 nti n'emmeeri eyitawo. Si mmeeri yokka. Eno ku mabbali eno bateekayo ebirime. Osobola okuva wali ku post office we tubalira nti Kampala watandikira. Yes. N'otuuka Empigi nga micungwa. N'ova awo ne bateekawo emiyembe. N'ova awo ne bateekawo emiyembe. Paka gye ligenda. Actually kati bagenda kutuuka ku Swazi Canal. Kilomita 1000. Mwalo ogwo nga gutambula. Kati wakati awo bateekawo factories ezikamula juice naffe ne tumufuna eno. N'agenda n'awalala. Kati ennyanja yaabwe bagikozesa by'amazzi byennyanja byokka. Kati baddira ekifo kiringa Nakasongola ne bakyetoolooza amayumba flats naye nga gatuuka ku mazzi. Ne bateekako amasomero ne bateekako amalwaliro. Bakujja eno yonna gye bakujje ne bakuwa flat emu ng'erimu ruumu nga 3 dining n'ebirala nga waliwo wali essomero. Kati ne bakuwa ekidiba ky'ebyennyanja n'akatimba olunde ebyennyanja. Oteekamu bwoti n'ogyamu n'olaba nga tebinnakula n'obizzaamu. Ne bakuwa emyaka 10 ng'ogenda osasula. Emyaka 10 bw'oba ogimazeeyo ennyumba eba efuuse yiyo. Rent to own. Teweetaaga kugenda Cairo. Teweetaaga kugenda Alexander. By'oyagala eri eno by'oyayaanira mu kibuga ekikulu eno gyebiri. Kati nga ffe twandikoze wano Kiteezi ne tuteekawo. Jjukira nti twatandika baleeta proposal y'okutandika satellite city mu bifo 2. Ekibuye ne Nakawa Naggulu estate. Era ne bajjamu abantu abaalimu n'abasuubiza nti bwe bazimba satellite mujja kupangisawo ku miwendo ekiki egy'owansi. Byakkakkana ettaka balibbye. Balitunze. Abaawano kiki kye bataba? Amannya gajja mu Betty Kamyayigigi, amannya ne gajja mu Nabakooba, amannya ne gajja buli muntu nga yeesambe. Omuntu gwe baagulako akozeemu ekirabika ye Aga Khan. Taddewo eddwaliro, taddewo university. Abalala abaali bapatanye okuzimba satellite city ate bajja wano ffe tubawe garanti beewole. Bannayuganda bajjukira Icon nga balinga poteni. Ani ono yazimba eddwaliro naye nga ye yennyini takolangako ddwaliro, yali mubazi wa mbaawo, kapenta.
tumuleeta ntumusosowaza sente zigenze zifiire awo mu Lifualo hospital twagala obutagenda bweru tukolere wano ebyaffe Erubowa incidentally up to now tebalina kyapa abalangira baali ba mirundi 3 nga balirwanira mu kooti nga mulimu ne Micho Courts nayo ng'eyagalawo kaakati obaagala okuggulawo pulezidenti ne bamuwa n'olunaku era ebulayo wiiki emu Kanso Alaka Kalebu Alaka n'awandiika ku lw'omulangira ali mu Amerika temugeza ne mulinnyawo twakita zammwe eza loko ettaka likyali mu dispute ate ya client waffe kati Diana Atwine yali agenze mu ministry nga waliwo n'omukyala mu State House nalina investigation zendiko ku ttaka eryo ne bankubirako essimu ne mbagamba simanyi mutuufu naye alinga omutuufu eyabawandiikidde okusinziira ku byemmanyi adresi ze zikola ki nzirina alina ne agenti wano ekisaasi n'embibawo n'abagamba bwe mubanga mugenda kulisasula muzimbe n'abawa ebbaluwa nga tagiyisiza mu looya ate Alaka eyakola construction direct president najja naggulawo naye nga tamanyi nti waggula tewaliwo kyapa eventually baasala omusango ng'ate omulangira wa Amerika si ye nannyini kyo nga mulangira ali wano nakati tebamuggyangako bwa nannyini naye waliwo guloofa kati esitusikidde eddala y'eddwaliro naye ng'ekyapa tebakiyina ye Pineti aliko ki Pineti ayida yalini kyali ow'okusitula ekizimbe yes weewaawo kati omulemuko katono nnyo tukomawo n'ensonga zaffe ez'okuzza ekibuga Nakasongola gwatulaba olowooza tuyinza kifunamu tutya ffe nga bannayuganda era bizibu ki bye tuyinza osanga ffe abadde bawangaalira mu kibuga Kampala twalitambula n'ekibuga ne tudde Nakasongola so tumulamuko katono nnyo tukomawo